Ssalongo John Jones yakuze kinaniina abangi ly'erinnya lye bamanyi wabula ng'eryamubatizibwa lye John Sserwanga ng'erinnya erya yakuze lyali lya kitaawe Yoanna yakuze ate ng'erya kinaniina lyo lyali lya jjajjaawe Aleni Kinaniina. Ssalongo John Jones yazaalibwa mu mwaka ogwa 1924 nga mwana wa kubiri owa kitaawe. Ono nno munnamagye omutendeke, musawo omutendeke ate era nga munnamawulire, wabula nga bino byonna kati yabiwummula. Bwe yajja okubeera munnamagye n'amala n'afuuka omusawo ate oluvannyuma n'afuuka munnamawulire, byonna mbikuleetedde mu mboozi eno kkalira. Nesitudde bukolokolo ne nessa mu ddene ne ntuukako mu maka ga Ssalongo John Jones gy'awangaalira agasangibwa e Nabinene mu ggombolola y'e Kabonera mu division ya Kimanya Kabonera wano mu kibuga Masaka gye musanze okubaako ne byambuulira ku bulamu bwe era nga bwe twesozza akafubo asoose kumbuulira ku lugendo lw'emisomo gye era bwe tubadde tuwayamu bw'ati bwantegeezezza. Emisomo gyange taata yali akola wa district rural inspector ng'ali mu Bwende. Bwe naweereza emyaka 34 n'afuna obusomesa nga bamuyita Lovino Kaggwa n'aga nti nkusaba ontendekera omwana asome. Kakati Lovino Kaggwa n'afunayo n'omwami yali omwana w'essaza tubeera abaana babiri n'atandika okututendeka. Kakati oluvannyuma n'afunawo akasenge bwe yatukuŋŋaanizanga n'agenda ng'atuyigiriza tuyiga okuwandiika. Essomero eryo ne ligenda nga lyeyongera. Kati oluvannyuma nze taata n'anzijawo n'antwala Ekisubi mu ba sisters. Kati ate Ekisubi gye nava n'enzika ekitovu ku St. Henry's naye nga baana b'abagagga be basomawo era nga omwaka nga school fees tusasula senti 12. Bankyatendekebwa mu St. Henry's mu senior 3 mu mwaka gwa 42 n'asitukawo olutalo wakati lwa Bungereza ne Germany. Kati ne lugenda nga lulanda ne lutuuka e Bama. Kakati eyali gavana wa Uganda n'asaba Kabaka nkusaba bantu onfunyemu n'anyambako kujje. Emboozi yaffe ng'emaze okugwa amakerenda Ssalongo John Jones era ntegeezezza ng'emisomo gye bwe yagikomya mu kibiina ekya siniya ey'okusatu oluvannyuma lw'olutalo olwabalukawo ebbama wakati wa Bungereza ne Bugirimaani. Olwo kitaawe yakuze n'amunona gye yali ku St. Henry's kitovu okugenda yeegatte kujje nga wa myaka 13 gyokka. Ensonga lwaki kitaawe yamutwala yeegatte kujje ng'akyali muto yino naye agyembuulidde. Boysaza yali Pookino n'ayita ne bagamba nti ow'eggombolola ataleete bavubuka kugenda mu magye obwami bujja kumusubwa anaaba agobweddwa. Kitange bwe yagenda ku kyalo ekya Namukaaka yali wa ggombolola n'asaba abaami ab'emiruka bafuneyo abavubuka bayingire mu magye n'akaluubirirwa. Ne bagamba nti ffe okuwayo abaana baffe bagende babattireyo. Nedda mba ndi awo ku ssomero erya St. Henry's. Taata najja omukulu w'essomero n'amugamba nti se mbadde njagala kutwala mwana wange agenda mu lutalo. Brother n'agamba nti ng'omwana muto nga batutwala owa DC eyali district commissioner eri muzungu ne tusangayo kapiteeni omuzungu. Baayitanga ggombolola egindi oleese bameka tebabano nga babakebera okulaba oba banaasobola amagye. Bwe baatuuka ku ggombolola ekya Namukaaka baga yakuze ababobola n'aga nti nze ndeese wange wuuno. N'aga nti abantu bewange sebo baaganye ate saagala kugobwa mu bwami kwe kuleeta akalenzi kano. Omuzungu n'atunuulira naye nange bwe nalaba omuzungu ng'ayambadde ebyambalo by'amagye ne ŋŋamba nti nape tugenda kubeera ng'oyo ti nange nenkalaakala nsobole okutwalibwa. Kati okutuusa lwe bankebera ow'amagye bwe yambuuza nange nembeera mu kalukalu ne bagamba nti onoosobola obuserikale nenga nti nja kusobola. Masaka district yali emu mu district yonna twavaamu abavubuka 14 ne batutwala mu magye. Ssalongo oluvannyuma lw'okwegatta kujje ye ne munne omu eyali amanyikiddwa nga Mukudde era nga wano mu kibuga Masaka naddala mu bitundu ebya Nnyendo erinnya lino livuga nnyo. Baasalawo okutoloka mu magye olw'ensonga nti baagenda okulaba nga tebajja kubisobola nga si byangu ng'ate bo bwe baali balowooza mu kusooka wabula ebyembi ne bakwatibwa nga batuuse e Kampala era ne bazzibwayo nga bw'annyonnyola. Twatuuka e Nairobi ne batutwala mu nkambi eya Uganda kifo baali bakiyita Mulimaani batutendeka naye nga mazibu ne tugamba nti amagye situjja gasobola. Kati Mukudde Nyansiwo n'agamba ne tugamba nti abantu tutoloke
tutoloke ne tutoloka ekiro naye nga ebyambala ate betwagira tutolokeramu byamagye. Kakati bagenda okukola parade eno mu nkambi, bagenda okusoma amanya gaffe nga tetuliimu. Amagye ne gagenda gatandika okutalaga bonna bonna mu Kenya abo ne banoonya ne muntu. Kakati ffe twali tulina ssente ne tugenda tuteega eggaali y'omukka ejjeeka mu Uganda bwe yali etuyitako etugeri pako ne tutuuse e Kampala. Oluvannyuma ne batukwata Kampala ne batuzaayo e Nairobi. Kati bwe batuzaayo nze ne bangaba Enyeri. Kati bwe bangaba Enyeri ne batendeka mu busawo obw'abantu. Bwe twamala obusawo kati ne bangaba Tororo. Ng'omusawo yavaamu ne baŋŋamba nti olutalo lw'e Bama lubaluse tulina kukutwala. Bantwala ne batutwala bwe twatuuka e Bama. Olwo nga Bama mundu zokka ze zoogera tewali kirala mundu. Kati nze ne banjagala nyambe ku field okulonda abakubiddwa ne bampa ambulance. Mmotoka za Red Cross tezikubwa. Twagendanga ku field ne mundu nga zivuga abantu eno bafa. Ono era bwe tweyongedde okuwayaamu naye antegeezezza nga ye bwe yafuna omukisa oluvannyuma lw'okutendekebwa okulwana olutalo ye yaweebwa gwa kujjanjaba balumiziddwa mu lutalo olw'ensonga nti bwe yali mu kutendekebwa mu magye era yatendekebwa ne mu busawo nga kino nno kyamutaasa okwenyigira mu lutalo luno obutereevu era ng'olutalo baaluwangula Wunoka omwewulirireko ng'alambulula butya bwe baawangulamu olutalo luno. Kyavaamu ng'abazungu bakola propaganda. Ebama eri waliyo embogo nga nnyingi nnyo nga Bama bibira. Kakati akawungeezi twatanga embogo nga yennyama gye tulya. Akawungeezi battanga embogo nga badde sefuliya tussaamu ennyama. Bano abakyoli baagiranga ne bafuwa ebigombe. Kakati ba prisoners of war nga bali munankanyi tubasibiddemu naye nga batulaba. Kati baalabanga tusuulagamu nnyama. Abazungu ne balyoka bagamba nti abo abaddugavu be tuleese bali abantu. N'olwekyo mugende mugambe bannamu twaleese abantu bwe babalya. Yali propaganda. Twagenda okuwulira nga abasajja baalinyaga n'emiti eyo waggulu n'emmundu zaabwe bagenda okulaba nga badduse ng'olutalo lw'e Bama tuluwona. Kale bwe twamala ng'omuzungu agamba nti kapiteeni yali atukolera mu nkambi agamba nti nti olutalo nga bwe luwedde tulina okugenda ku Victoria Parade mu London. Naye nga naffe twagala kutuukako mu London nakulaba King George bwafaanana. King George nga atukulisa olutalo lw'e Bama. Twatuuka e Kampala nga batusiibula olutalo luwedde mudde mu maka gye babazaala. Emboozi ya Ssalongo John Jones teggwa malojja. Olunaku olwaleero katukome wano tusisinkane nate era sabbiiti ejja essaawa zezimu olunaku lwe lumu nga nkutuusaako ebirala ku mboozi eno bye wandyetaaze okumumanyaako. Nze Mildred Nakasaanya ku lwa Radio Buddu.